wuliriza carefully. Wuliriza ki akajanja k'Abaganda nyo buli kaguddewo kati Katikiro mumugjeeko oba muli mbuliri mwebase mumugjeeko oba muli mbuliri mwebase ne Katikiro kati tujjawo Katikiro mmwe mwamusaako okujjako Katikiro nga kabaka atamanyi kitegeeza kabaka mumuyisizaamu amaaso takyalina maanyi kubanga yalemedde olaba ebibyo ebiri mu Katikiro mwe mubirabye mangu. Lwaki Abaganda tribe ebuguma nnyo buli kintu kyonna babuguma, and this is the reason why balemedde okutwala ku bukulembeze bw'eggwanga. Buli gwe baleese amala wiiki 2 simanyi Profesa Lule myezi eki simanyi Binaisa myezi eki ate ne bameroka baba n'olugezigezi simanyi wano Buganda era mwe Abaganda twabategeera temuli ku unity, muli mu kwegulumiza omu ye yeegulumiza kasita omufunira obutaala ng'awe asooka abatwalamu ebbanga. Kati tumugenda goba Katikiro di oba mmala geeyogeza bweyogeza di when is Katikiro living in the palace? Mwesubiza ebintu bingi olweko okwekontradictinga n'okwegulumiza ku kingdom yammwe olw'okujagala ennyo ne mugitiitira kuzaabalala mulemwa n'okuconcentratinga ku bituufu kyova olaba nga kingdom endala ziprogressinga mukaama mwe mwetutumbula nnyo muyina nnyo abeteekawo abawadi ne beefuula abamanyi kati Katikiro mumaze omugoba oba mukyebasi batandika ekintu nga tebajja kisobola naye akatijjo akajanja era simanyi bawulira nno mbyenjogedde ne babyozaamu ne bakola ziposti ne beefuula abali concerned ninga talina kyamanyi kati Mayiga mumugjeeko oba mukyebasi mulekerawo pokopoko ebintu birina procedure. Gwe ne woba oyina obulumi si yeggwe ali mu leadership, gwe kyoyagala kikolebwa emmengo si we kijja okukolebwa, kirina emitendera gyakyo. Muwage muyombe muvume naye musakingidde yammwe wansi ate nga we mulimba abantu betribe endala mu Buganda edda ku ntikko etya nga mwevoola mweyisaamu amaaso buli kintu kyammwe kyonna kifu. Ffe twabakulitisayizize naye tisindagabako ti era Katikiro bamugobe nga mugobanga nze amulonda kajanja kammwe. Nze nabagambye ojjo fakiti zange ezirabika n'abalala bezaala besinze nzekka. Buli muntu akiraba nti Nabagereka is isolated ne tubawo ensonga zaffe era bavuddeyo ne bagamba simanyi babadde mu leave. Kyogamba Katikiro bw'ogenda mu leave ne baminisita bonna bagenda mu leave, gwe wabadde mu leave ne kitegeeza ye leave etegeeza toyinza kugenda kulonki wabadde ogenda kukola mulimu Katikiro. That's not a good reason. Munno ng'alonkinga ekitabo n'omugamba nti ndi mu leave gwasula wano ekitabo kye balonchingidde wano kigaana kujja totuma omubaka. Tetulaba buli nnaku abantu nga batuma ababaka. Ye mwamuyisizaamu amaaso mukazi wattu era ali alone and frightened nga we nabagambye. Problem talina mwana mulenzi ate obudde bugenda. We nakugeredde akagero nti Dawudi obudde butuuse alabayo maaso obudde butuuse. Singa kabaka ava mu bulamu bw'ensi eno nga mirundi bwe yagambye ate oyo abeera muka kabaka obeera muka maama wa kabaka namwandu wa kabaka onule ng'olina mwana mulenzi kyatayina ebizibu tebimanyi nnyumba naye asula atunula. Abaganda akajanja kati abonna bakatadde ku Katikiro era kati yes teyagenze naye ekyo tekimugobesa kuba mugoba kutwalira procedure mugenda mugoba mutya. Nze nzuukuse banyi taliiko mwamugjeeko dda naye olujanja lwammwe olw'okulippira buli kimu mulippira bulipizi temuba na strategy entuufu. Kimuva mwali mutusuddeko omuvubuka mbu simanyi agenda awagire afuuke president naye nammwe mwamubuuka mpulira alajana temumukyaza ku rediyo zammwe kati mwali mu papiye
ebintu ebyeggwanga byakwekkaanya si kupapa okwekkaanyiza nno ddala ani ono ayagala kulembera atya kino kye tukola n'abagereko okulonkinga ekitabo mu Serena kitulekawa kyetaagisa oba nedda ne we tuba n'obumulumulu obutunyiga waliwo ebirabisa ekifo oyinza omumiitinga sisita we waka nga temukolagana oba muganda naye for the sake of your daddy munyumya tumiitingagana n'abantu bangi nnyo folamu nyingi ze twemiitinzeko ne fulufiga nga twanyiigaganye naye folamu eyo nga tetuganya kunyiiga wadde okweraga obusunga tulina osimayiringa tuveewo peacefully tuleke abakulu nga bategedde nti we are in harmony wadde nga mu mutima tuba tukyenyiigidde no offense kakati n'abaganda mwandibadde mwapimye dda nti Nnaabagereko launching ekitabo kigendererwamu ki mu Serena ajja tulabisa mwakunamye temukyayina kimuyinza kuzzaako kulimba tribe ndala ate kati same time mutandise simanyi tujjako Katikiro wavaako ebintu ne bitereera mwe mwamulonda okumujjako nga Ssaabasajja yamuteekako tamugjeeko mulaba temuba temulabye kabaka mukamwa oli yalonda lwaki temuyina bugumiikiriza bwe mwajja ku nsi eno babagamba nti kabaka wammwe talirwala talifa si muntu sajja tiwalwala izana alamu ensi yonna ebe ku bunkenke tetwakimanyaako nti kabaka ali moto naye ffe ababadde overtime tulabe bakabaka nga bafa Kyakazulu yafa Asante ene yafa bajja bafa bachwa mwanga bafa so bafa they are humans they fall sick basobola okufallinga sick that's why bayina family ne mukulieting embeera nti senga Katikiro kabaka afa there is going to be turmoil so mutemuyina post kabaka abatoolo nga basobola bani kabaka okuva ku myaka 3 kati ayina emyaka 3 fetuba promisinga stability nga aba NRM ne Museveni nothing will affect your Buganda region mujja ba safe as long as Museveni kwali nafa aba UPDF yes tumalanga muga isturi si musirikale ndi musirikale yennyini awedde emirimu afande am I loud and clear so no rensonga eyo mutunula wali ekinyusi na kiche mwetaaga nga kingdom naye mulekerawo okusavuwaza mwesavuwaza nnyo tribe endala nga wezibasoma chovola ba mudde bayera muganda ajogeddwa kubanga mwe muliwo nnyo ku palapase bali ne bajjanga babayingiramu mpola ne bakola strategy mpola ne Museveni we yali yayingiranga mpola ya Museveni yanyumya nti yasitamanga wabweru wa Nairo kiraba we katwenga abantu bayinga nga yasitamaawo nga yali ku case study nga ali ku case study nekimaliriza nga Museveni ye mwenye Museveni yakola case study ku Uganda chovala batufugidde bag amanya bana Uganda ebiba chamula kati abaganda bali awo simanyi tugobe Katikiro olwe mugoba kabaka awone kwegamba Katikiro ddagala nti we bamugoba omanyi waliwo ebintu ebinsesa mu nsi za Africa omuntu aba mulwadde ne bagaka bamuweereza essaala ne weebuuza obisaala ateekola etyange eddagala ng'aliwo aba ne tumuweereza essaala yes I believe in God ndi God fearing person yes naye era still sitegera lwaki omuntu oba baba bategedde dda ati agenda kufa sitegera kuba mu kifo ky'eddagala tebaga muweereza essaala anyway that's their choice naye nga nze siraba saala we transiting into medicine it can't naye nga abantu mu kifo ky'eddagala basoosa saala naye tumuweereza essaala Mukama Katonda amuyambe Mukama Katonda ayamba yeeyamba sooka omuwe eddagala alifune
basooka Sara. Omusajja omu yagamba mbu mu China no offense mu China tibuli muntu mu ruumu yafuba alabe nga kalumu kamu kavaamu factory oba ya toilet paper oba ya bugiriti oba pini. Ate yo mu Afrika tukuŋŋaanya ssente ne tuzimba church ennene oba omuzikiti omunene ate ne tuguyingiramu ne tusaba Katonda emirimu. Kansisa nnyo akantu ako nalifudde enseko. Yes, naye nga Katikiro avaako mu mitendera tekijjaawo bulwadde bwa Ssaabasajja ate tekijjaawo nabiri bye mwalabye emmengo. Tulina kukola ki? Kuwumbawumba. Nannyini mufu yakwata ewawunya. Tokkirizanga omuntu okukwata ewawunya nga gwe nannyini mufu. Gw'olina okukwatira ddala awatonya omuntu osobole omuteeka mu ntaana kwe bayita okuyambako. Nga bwe tuyambibwako ebitongole ebirala nti tulina omukisa nti buli tribe erina okujja mu Buganda. Let's use the advantage well. Mulabe nga mutukawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino naye as it stands mukyali muyina ebibamalamu bitono nnyo. Concentration y'eggwanga lyo temunnagituukako. Olaba mulemeddwa just kingdom yamu. Eby'eggwanga mugiramu byesonyiwa. Ichuli alone.